Ate abatuuze b'ekijabijo ekisangibwa mu Town Council ey'e Kasangati emitima gibasula waggulu nga eyabuulira ow'olugambo olw'ababbi abasusse okubabbako ebisolo byabwe omuli ente, embuzi, embizzi n'ebirala. Bano bagamba nti ekitundu kyabwe kyesuulanye nnyo ne poliisi ekireetedde bakyala kimpadde bano okubajojobya. Katubirabe. Olw'ensonga bw'oba okuuma ente yereme kubbibwa ate nabo nga bakuuma ggwe w'oviirawo ne bw'ovaawo 11 bagijjawo ne bagitwala ate kati nyogeddeko abo abakuuma ne mubeeramu abatakuuma bebasa obwebasi era enti bagenda okusuka ku makya akwate paketi agenda akamamba tatagisangawo. Ebisolo bubadde bungi mu kitundu naye ng'ate abatukolera ebyo ebintu baana baffe betuzaala ab'oku kitundu kennyini. Abaana bagenda ne beekwata ne groups. Omwana ayinza okuba nga muntu mulamu naye bw'ayeekwata ne group oyo gwekutte naye yamuyigiriza okukola ki okuyingira mu ogwo omuze omubi. Kubanga bungi nnyo naye waffe gye tuwangalire Gaza gye buli bungi nnyo era obubbi bwete tebuli mu kitundu kimu kyokka babba buli si nte zokka mbuzi n'embizi zennyini bazibba. Nsona okunawo ogisiba wali bwoti ku muddo misana tteke ogenda okudde ogisimuza nga teriiwo. Obubbi bw'ebisolo bungi nnyo naye ng'ate abantu abasinga okubba babeera baana ba ku kyalo kuba be bavaako ddiiro bwe bamanya nti ente eri waggulu n'ensava tulina kugisano n'awano. Then ate tukubiza abakinjaaji abatunda ennyama abaana nga babaguza ente babasabe nga ebisaanuzo gye bajje ente sisi okumala gaetabulesi ente ne basala busazi olwokuba nindiki ndi mukinjaaji. Yaffe eno bagiyita kigagga zone naye babadde batubba nnyo matooke, nkoko, mbuzi, nte, buli kantu nga bakabba ne booleka seppiki waka.